Ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omunsiko Uganda Wildlife Authority kikutte munnansi wa Yemen Ali Mamari Maged Mataha Ali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'akukusa amasanga ag'enkula okugafulumya eggwanga. Ayogerera ekitongole kino Basula Hanji agambye nti musajja mukulu ono embwa entendeke mu nsonga zino ze zamuzudde n'amasanga ge yabadde akukulidde. Hanji agambye nti ono amateeka ge gagenda okumukolako. Yabadde afuluma eggwanga ng'abuukinze ennyonyi ya Egyptia. Ekitongole kyaffe ekikesi naddala eky'embwa eky'Canine Unit twakebedde ebintu bye embwa ne zisanga nti walimu ebitundu oba ebintu ebirina akakwate n'ensolo ezikuumibwa mu nsiko byabadde akukusiza. Twakebedde ntusangamu ebitundutundu 26 eby'amayembe g'enkula. Twabitadde ku minzaani n'ebivaamu kilograms 15. Omuntu ono twamukwasiza poliisi y'Okisaawe okulaba ng'omusango gukolebwako tusobole okumuwaabira mu mbuga z'amateeka. Ennyonnyoleko atubuulirwa gye yabijje yabadde abitwalawa n'ebisingako bwe bityo. Ekibinja ky'abalamazi abasukka mu 2500 okuva mu bigo ebikola essaza ly'Ekereziya Katolika eri Masaka ekibadde kikuŋŋaanidde ku kigo kya St. George mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu kisimbudde okwolekera Namugongo n'Omulanga eri abalamazi bano okusabira eggwanga libukalemu emirembe. Bano Lukaya abasimbuddewo okusaawa 11 ez'olweggulo kyokka nga tebannasimbula basoose mu kitambiro kya misa ekikulembeddwa Father Kiwanuka Emmanuel okuva mu kigo ky'Emanya. Akulira abalamazi mu ssaza Katolika eri Masaka Father Stephen Kijambu ategeezezza nti basuubira okuyimirirako eka yabwe wakati w'essaawa 6:08 ez'ekiro n'oluvannyuma beeyongereyo baddemu okuwummulamu nga batuuse emitala Mariya era nti basuubira okutuuka e Namugongo nga lumu omwezi ogw'omukaaga. Father Kijambu afalasita abalamazi obutatya okusoomoozebwa kwe bayitamu wakati mu lugendo kubanga bakolerera ggulu. Okumisirize oyehangane oyehangane yekwatirira empora ruhangana aja kushendekereza omuhanda otakagira obwoba ikwe kumisirize oyehangane kumikiriza wekuŋŋanye osobole okutambula otakagira obwoba leka kutya. Amina. Waliwo ebitandisa okujja ebigere bijja kwabika biveeko gwe bireke bikole ekyejo oli bireka mu ttaka n'emivunda omwoyo gwe ne gugenda luddawa ne gugenda mu ggulu. Abamu ku balamazi aboogeddeko n'ekyabasa bategeezezza nti basazeewo okulamaga okwebaza Katonda olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekyakendeera ate abalala bagamba nti bagenze kusabira Ssaabasajja Kabaka okwongera okulamula obulungi Obuganda. Nze Kiganda Francis Kasule nga nva mu paliisi y'Ebisanje ndi ssentebe w'abalamazi mu Bisanje paliisi. Okulamaga kuno si kwejalabya. Omuntu atambulidde ebigere n'agenda e Namugongo aba wanjawulo nnyo ate afuna ebirungi bingi Mukama. Erinnya Nsubuga Patrick okuva mu kigo kya St. Jude Lukaya. Namaze nga nyongera okusabira eggwanga kubanga eggwanga lino lyetaaga okusabira olw'embeera yonna gye lirimu, okusabira Ssaabasajja Kabaka nga bwe ndi mukulembeza ate n'okusabira abantu bonna kubanga beetaaga okusabira n'okusabira ekigo kyaffe. Amanya Nakasaga Maria, kansala owa Kalungu Ward. Tudde mu palishi y'e Kalungu. Tulamaga olw'okukkiriza kwe tulina eri omutonzi waffe era nina essuubi nti buli kyentadde mu kkubo lino okuva lwe natandika okuliteekateeka nteekwa okukifuna nga Mukama ye mubeezi wange. Waliwo abatuuze abawerako ku byalo 2 mu luka gw'ebuyaga mu ggombolola ekya Namukaaka mu disitulikiti y'e Masaka abali Kutebukye olwo basulirira kusengulwa ku ttaka lye bamazeeko emyaka n'ebisiibo. Abantu bano nga babeera ku byalo Oluwerekera ne Sseerinnya basinzidde mu nsisinkano n'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Joan Namutaawe ng'ensinkano eno yeetabiddwamu ne ssentebe w'eggombolola ekya Namukaaka Cyrus Kalema ne batuttola ennaku gye bayitamu olw'eyeeyita nnyini ettaka lino okubayimbya endubaale omuli n'okusiba ssengenge ku bibanja byabwe. Mu nsisinkano etudde ku kyalo Sseerinnya abatuuze bannyonnyodde nti ttaka ko batudde erya mayiro era n'ennyini mayiro eno emyaka gyonna babadde bamuwa obusuulu. Bano era abeekokkola omusuubuzi w'omu kibuga Masaka kyambadde muyanja gwe balumiriza nti yabeeyanjulira gye buvuddeko n'abategeeza nti ennyini ettaka omutuufu eriwerako yiika esukka mu 200 n'abawa n'ensaleesale wa nnaku 14 okulyamuka. Okunzijjako kibanja kyange ekibanja abaana bange balinaku omugabo yaŋŋambye nti omwami eyamuguza ettaka yampaako yiika 2 ezisigadde kizange yapima mbuyiika 8 omukaaga gugwe
Yambadde ngamba nti ayagala kungula nemuga nsirina gye ndaga tibabona titaha n'itunda naye abanajja bakusengula nze bakuwadde ssente bako kyokola kyoyoke byasimye ebinnya ne bamutangidde obusimbe bano bisimbe ebinnya byasigaddewo nga weebiri era babikudde bambadde bateekamu n'emimwanyi kiseera ekyazimu kyajja n'abasirikale bagenda batambula n'abantu. Obuzibu bwange naawe kunzijjako kibanja kyange emyaka giringa 2 n'okusobamu olw'okuba nti baagala okutugula ku mpaka netugwana netugamba netusalawo katwetulira enduulu. Kyambadde bwe tumutuukako ku by'obusuulu yeebuzaabuzi yaleese ebikondo n'abisiba mu bibanja by'abantu. Waliwo abatuuze abalala abalumiriza abakulembeze b'ekitundu okuli bakansala ne basente b'ebyalo ebyo nti eyeeyita nnyini ttaka bayitamu okubasenda. Yero Siwanu Semugenyi chairman yero Situgwa yambadde chairman owalwerekera ne kansala ono omukyala ne Lawrence batulidde nameza iso ajapereza abantu nti botatunda tujja kutola mu kkooti oyogere ekibanja wakijje nze wange ekibanja kyange bakisimbyemu ebikondo era bwe nagenza obagamba nti ekibanja kyange sini bakitunda baŋŋambye nti ekibanja ojja kituguza era nekkubo waliwo eribadde tujja dikyusa ate tuliteeke mu kibanja ekikyo ekyange ekibanja bakisazemu olunaaka n'oluwenda ate nekkubo balikyuse ate balyongere mu kalu kensigaziza n'ekisaawe kyaffe bakitutte naye nga chairman tewali kyemutamanyi mwe mutusinga tukolako mubi. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Joan Namutaawe alabudde abantu abeefunyiridde okusengula bannaabwe ku ttaka mu ngeri gy'ayise ey'ekifere ne yeewera nti waakufaafaagana nabo. Bw'ogenda ebukakkata ekiriyo watuulira ettaka mayiro ne mayiro bazitwala ekasokero wano eno mu Ssunga waliwo abasajja bakwasi ba mmundu ne bayo abajjeno naye Namutaawe yaboogerako zo si kya biduduma kati abantu bayo baafuna ku buki mwatuwulidde ekyesiiga eggombolola namba ab'ettaka bakola ki abamu basengudde n'abantu naye bwe twabogeddeko bonna kati bakoze eki era mwami Kyambadde tumugamba kigambo kimu nti abantu b'ebuyaga Sserinnya balina okubeera ku ttaka lyabwe kuba wano weewaabwe tebalina gye bagenda. Yayogerwako Kyambadde Muyanja bw'atuukiriddwa ku nsonga eno agambye nti ettaka lino yaligula mu mwaka 2012 wabula nti naye ekyapa yakisinga eri abali bamubanja ensimbi nabo oluvannyuma abaatunda ettaka lino eri omuntu omulala. Agambye nti waligobagoba ku ttaka wabula abaliko boogera nabo mu mirembe kyokka ono bw'abuuziddwa ate kyakyakola ku ttaka lyagambye nti lyamuvadda mu ngalo agambye nti abaali mutwalako baakola naye endagaano nti asooka aggyeko abantu bonna abaliriko. Ntambula nabo bwentyo kubanga bangi bempadde ssente mu mbeera bwezityo nga si kiri kwasanguza amannya g'abantu nabadde nkwata lisiti y'abantu nabadde sitemako ssente nemba kusomera baweerera ddala kati bano abavuddeyo gaa nti ndi mu bago simanyi nnyo gye bakijje kubanga sirina muntu n'omu gwe naagobye wadde okugamba nti va wooki era bonna bwe twogerezeganya enfulemagana neka neyongera mu maaso nenfuna gwenfunye era gwe ntambula naye mbagumya nga mbategeeza nti sirina muntu n'omu gwe ngenda kugoba ku ttaka. CBS ekitegeddeko nti ettaka eryogerwako lyetaagibwa okuzimbako ekyuma ekikamula ennaanansi engeri gye kiri nti abantu mu bitundu ebyo balimanya ennaanansi. Ensonga y'ekisengula abantu efuuse baana baliwo ensangi zino era abantu abawerako bazze basengula ku ttaka lyabwe mu bitundu by'eggwanga bingi. Ekigo ky'omutukuvu Matiya Mulumba alina kawuka mu Busiro kijaguza emyaka 14 bukyanga kitandikibwawo n'omulanga eri gavumenti ya kuno okutaasa abantu mu kitundu ekyo ebakolera oluguudo lwa Nateete Kasanje enfufu gye baliddeko ebamala. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kitaffe Paul Semwogerere asinzidde ku mukolo guno n'alabula nti oluguudo luno luli mu mbeera mbi ddala era lwa bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu abalukozesa. Ssaabasumba Semwogerere afalaasidde abakkiriza bongere okwekwata Katonda mu mbeera ey'okusoomozebwa kwe bayitamu. Ebituyitamu mu mubiri ng'abantu abimanyi, ennaku ze tuyitamu azimanyi, embeera yaffe ebyenfuna etabuse agimanyi, amaka gaffe agalimu ebizibu agamanyi, sente ezibuze, obwavu, enjala, byonna Kristo abimanyi, ali naffe. Tuswaza nnyo okuwulira nga nsoma sappule naye ekiro ne ŋŋenda mu masabo nange ne ntya sitaani ne ŋŋamba bandoga gundi andoga nga tuli mu Kristo. Oba akuloge olina Kristo ojja kuwangula, ajja kwekoona kuli agende. Wabeera mpalana n'oyogera gundi andoga gundi yandiko naye kamutambulirire obulaga bukaafi n'osoma sappula akawungeezi naye bwe butusukkako waggulu n'otwala embuzi kimeeme eri anaakuwaamu obulamu n'akulyako ssente n'ofa naye n'afa.
Ssaabasumba Paul Semogerere ku mukolo guno agasse emigogo gy'abakoli 8 n'awanisa akalamento lya konfirimansi eri abaana abakonokkiriza 220 n'akuutira abakristo okwewala okwekwasa obusongasonga n'ensimbi nebekwasa n'ensimbi ez'okugattibwa mu bufumbo obutukuvu ne balimu okuyingira obufumbo obutukuvu. Osango lya zadda alina abaana basatu lwaki mugatti anti omukulu tebannabakungula n'oli omuntu omukulu wage tebannabakungula oli sapulenya esakalamenti Katonda tagamba nti ofunanga bakusasulanga sente bweziti oba osasulanga sente bweziti tekiriyo ekyo era omukulu bw'abanga akukalubiriza ng'agamba nti bakusaba sente ez'okugatta ng'ojjombuulira tiziriiwo asobola okukusabayo oba olina naye esakalamenti libeera lya Katonda tagamba nti musabe sente bwezi kituufu asobola okusaba sente kuba namwe muzina muzeteeka ku bajeti n'okola biliyoni namba ate kereziya n'ogiwako 2,200 obusi bwenkanya ati bino ebya kereziya bya bwereere naye ng'ate ab'omwengo bagabudde 2,200 malamba 3 naye kereziya nebyo bya bwereere awo otogera mwenkanya naye bw'obeera nga tolina kasente n'akamu gende wafaaza ajja kugatta nga tubagatta ku bitanda oli ng'agenda okufa bannange badde mu ngeri muyite faaza nkoleki ansiike kale naakusangawo tukugatte ennyabo noyo mungatta ate nkyalinda lwaki olinda akadde ako kati no n'otandika mu bulungi ne mu bubi wakyaliyo obulungi obuvubuka sitegeeza kubeera kukola kibiti tubavuka tugende twonoone tugende tubbe tugende tulimbe. Omukolo guno ogubaddeko n'okusonda ensimbi ez'okumaliriza ekereziya eno nga yeetaaga ensimbi ezikunukkiriza mu bukadde 6 ng'era akulira Centenary Bank Fabian Kasi awaddeyo ensimbi obukadde 10 Ssaabasumba obukadde 5 n'abalala. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Edward Sebukoola alaze obukulu bw'okukuuma obutonde bw'ensi eri abadduuki era buli adduukiridde omulimu guno amukwasizza omuti agenda agusimbe. Omubaka omukyalo wa disitulikiti ewa Kiso mu Paalamenti Betty Ethel Naluyima asinzidde wano n'alaga obutali bumativu olwa gavumenti ya kuno obutakendeeza ku bbeeyi y'amafuta. Kale ensonga tumaliridde okuzinywererako mu Paalamenti ya Uganda. Waliwo ebintu etulina okwongera okutereeza waggulu awo. Tetusobola kubanga liita y'amafuta etuuse ku kakaaga ng'omuntu wajja okwogera ne bannayuganda talina solution nga bwe mwalaba emabegako awo. Bw'abanga omukulembeze talina kyasobola tugamba fe oludda olwaffe oluwabula tulina bye tubateeddewo ne tubagamba bino mubikole balekerawo okuteeka bakayungirizi mu mafuta. Essaawa eno URA waliwo ate omulala giyambako okusolooza byebizibu ebireeta nti omuntu olw'okuba alina okusooka okugyayo ssente ze. Omubaka wa Paalamenti wa Busiro South Charles Matovu agasse eddoboozi lyeku lya Ssaabasumba ku nsonga y'okukola oluguudo lw'e Nakawuka. Nange oyogedde ku luguudo lwaffe olwo olulaba bano bajoozi bagambye kabasooke bakole ez'ekkongo mu zino banaaziddira byebyo bwe bulamu bwe tuyitamu era wawulira baawaayo eddwaliro ly'erubo oddizimba erisinga obunene mu Uganda era onaali mu by'emmwanyi munnange gwe baateeka mu ssente zaffe n'azirya era tebannaba namukwatako baagala mwongera mmwanyi omukulu tumugambye ekiddiru kifu nti tukyetegereze. Ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akalondola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti akakoosase era omubaka wa Nakawa West Joel Ossenyonyi alagidde akakiiko akakola ku nsonga z'ettaka mu KCCA n'ak'eggwanga lyonna aka Uganda Land Commission bayingire mu nkaayana z'ettaka ly'abatuuze mu maka agasukka mu 8 ebbanda agolekedde okusengulwa. Joel Ossenyonyi asinzidde mu lukuŋŋaano lw'abatuuze ku kyalo Banda zooni B2 abayo gye bemulugunyiriza nti waliwo abantu abaagala okubatwalako ettaka lyabwe nga babategeeza nti balina ebyapa ebituufu. Akinogaanyiza nti ng'abaka abatula akakiiko kano akalondoola obuweereza bw'emirimu gya gavumenti bakooye evvulugu mu bitongole bya gavumenti naddala ebivunaanyizibwa ku by'ettaka. Waliwo abakulu abagamba nti kubalina ebyapa ku ttaka lino abantu bano nga bamubalabi bamaze emyaka n'ebisiibo so nze njagala tutuule wamu n'abantu bano kubanga bo abantu tebagaana nti omugagga bw'abanga yafuna ekyapa ayagala baveewo abawa akasente kaabwe bafune we badda naye ate ekyokugamba nti kubasindiikiriza awebeerawo obuzibu so ng'eggwanga ensonga y'ettaka tulina gikwata n'amagezi kubanga awo wayinza okuvaawo obuzibu kyetusazeewo batuwadde documents zaabwe bagenda natuwa endala ne bali abakulu nabo bagenda tuwa ezaabwe tugenda kubeera ne meeting ennene wakakati bali abakulu abaga nti balina title nabasinkana nimbawuliriza so olunaku lwaleero sinkanye abatuuze nabo nimbawuliriza. Munnamateeka Daniel Kitomo Jumba omu ku banoonyereza ku vulugu ono akawaŋŋamudde bw'ategeezezza abatuuze bano nti babbibwanga be baateeka emikono ku mpapula ezaawayo ettaka lyabwe mu Mankwetu kyokka n'abawa essuubi nti basobola okusazaamu endagaano zibassaako emikono ebyapa eby'empewo byonna ne bisazibwamu. Alaga nti bwe baba baali bakuyisa kuuka ekyapa
mubo bakiranga bakitimba mwenna mwategeezebwa tekiriimu kubeera nti kyakwekanga kale procedures ezo mwe bayita okusobola okufuna ekyapa ekyo bo baali booleka nti mwali bumu era bakkaanyiza wamu nammwe okusobola okukikyusa ffe kye tugamba nti nammwe bajulirwa nti ekyo tekyasoboka kubeera nga bwe bakigamba okusobola okufuna obwannannyini obwo era mu bufunze procedure eyo bw'oba ogibaliridde emalawo emitwalo 10 nga tetuguliridde ekitegeeza ekyapa ekyo bakifunira ku busente obwo oba oli awo mwe mwali temubuyinza bo ne bakikola ku lwammwe. Kiyingi Michael ssentebe w'ekyalo kino agambye nti bagezezzaako okuddukira mu yafeesi ez'enjawulo naye tebayambiddwa era n'abamu ku bo bateekeddwako emisango emifumbirire ne kityoboola ekitiibwa kyabwe ng'abakulembeze. Okugenda okunoonya nga poloti 20 ebadde mu mannya ge bayita aga list assured tugenda okunoonya bulooka eyo ate ne kitusuula ku nnannyini nga munna Kenya niye nga ate ettaka libeera bugoloobi ne tugamba nedda katuddemu twetegereze bulungi nga tusinziira ku bwino bwaffe owa B2 tuteekemu coordinates ezaffe eza B2 buloko namba bwe kityo kigenda okukomekkereza ng'ate nnannyini ayitibwa omutoni wini tunoonyeza omutoni wini yaani nga biri unknown. Ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes wowulira bino nga Ntaka mu kibuga Tunisia ekya Tunisia nga yagenze kukuba nkambi mu nsi y'okweteekerateekera empaka ez'okusunsulamu ensi ezinakiika mu mpaka za Africa Cup of Nations ez'omwaka ogujja mu Ivory Coast. Uganda Cranes yesitudde olunaku lw'eggulo era enkambi yagikubyeko Mauridi Palace Hotel mu kibuga Tunisia ekya Tunisia. Ttiimu eno enkambi egenda kugimalamu ennaku 4 n'oluvannyuma yakuyita butereevu okugenda mu Algeria okuzanya nayo omupiira ogusooka nga nnyo omwezi ogujja ogw'omukaaga. Uganda Cranes mu mpaka zino eri mu kibinja Fane, Algeria, Niger ne Tanzania era bw'eneemaliriza okuzanya ne Algeria yakuzzaako okuzanya Niger mu kisaawe kya St Mary's ekitende nga 8 era omwezi ogujja. Uganda Cranes okuva kuno yagenze ne ttiimu y'abazannyi 16 era bano bagenda kwegattibwako abalala 8 abazannyira emitala w'amayanja nga bali Tunisia. Ebyo nga biri bityo omupiira oguzannyiddwa mu mpaka za University Football League olwaleero. Islamic University in Uganda ekubye Bugema University goal emu ku bwereere Mbale eteebeddwa Issa 2 Ibrahimu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 7 noti 2 699 337. Akasatira ak'amaanyi kabaluseewo mu nsi ya Nepal ennyonyi ebaddemu abasaabaze 22 ebulidde mu bwengula nga n'okutuusa kaakano teri amanyi bigikwatako. Ennyonyi eno eya kampuni ya Tara Airlines esitudde ku kisaawe mu kibuga Pokhara ng'etwala abalambuzi mu kibuga Johnson okulya obulamu ng'enjogera bweri ng'olugendo luno ebadde lusuubira okulumalamu eddakiika 15 zokka. Amawulire gategeezezza nti ennyonyi eyo olubadde okusitula tebazzeemu kugiwuliza n'abali munda wabula kiteeberezebwa nti ennyonyi eno ebulidde mu nsozi ezeetoolodde ekibuga. Gavumenti eyungudde ennyonyi namunkanga okugenda okuketta mu nsozi wabula nazo omulimu gukyaziyinze olw'olufu olungi olukwatiridde mu bwengula nga kizibu nnyo okulengera ebifa mu nsozi. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafamma gaagano. Mu mawulire ag'empuna omusajja akinvinvi ensi yonna gwe yali yatuuma Ssaabawuulu Daaki yeevuddemu n'awasa omukazi ku myaka 95 egy'obukulu. Ku mbaga eno ey'ebyewuunyo ebumbujjidde mu kibuga Cardiff ekya Bungereza namukadde Julian Miyol yeewangulidde ekijuujulu Valerie Williams eky'emyaka 84. Amawulire gategeezezza nti kaawo kadda Julian Moyel omukazi gw'awasizza yamwogereza okumala emyaka 23 era omukwano gwatandikira ku kkanisa. Abafumbo bano okumanya bakwata mpola basazeewo nti hanemuunu yaabwe bajja kugigendamu ku nkomerero y'omwaka guno kabasooke banoonye ku ssente beezimbe. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kitaffe Paul Semwogerere azzeemu okujjukiza gavumenti yaako n'ekola oluguudo olwa Nateete Nakawuka Kasanje olufuukidde ddala ekizibu eri abantu mu bitundu ebyo. Alabudde nti singa terukolebwa abantu mu kitundu ekyo boolekedde ekiseera ekizibu ddala kubanga lubamazeeko emirembe.
ssentebe w'akakiiko ka paalamenti akalondola emirimu gya gavumenti akakosase era omubaka wa Nakawa West Joel Ssenyonyi alagidde akakiiko akola ku by'ettaka mu KCCA n'ak'eggwanga lyonna aka Uganda Land Commission okuyingira mu nkaayana z'ettaka ly'abatuuze mu maka agasukka mu 8 ebbanda agolekedde okusengulwa. Ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko Uganda Wildlife Authority kikutte munaasi wa Yemeni ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'akukusa amasanga g'enkula okugafulumya eggwanga. Akasatira akamanyi kabaluseewo mu nsi ya Nepal. Ennyonyi ebaddemu abasaabaze 22 ebulidde mu bwengula n'okutuusa kaakano teryamanyi bigikwatako. Bannaffe agesaawe n'obwegatube gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasisi Nsubuga agundegunde omuteregga.